Yes mukwano gwange okola kyamanyi yekumidde ku good talent. Yes okola ddala kyamanyi nnyo. Kakati mukwano gwange teweewuunya Uganda okubanga yensi eyinza okuddako kubanga ekubibwa oba ensi eyinza okubanga eddamu olutalo oluvannyuma lw'ekiwandiiko mutabani w'omukulembeze w'eggwanga Uganda Gen Muhoozi era ng'ono yakomandinga amagye ag'oku ttaka. Gen Muhoozi kalina olugaba ekiwandiiko kye yatadde ku Twitter oba kye yatwitinze ku Twitter ye nga kiraga nga ye eyabadde asupportinga Russia okubeera nga ate efufugaza wamu n'okugunda eggwanga erya Ukraine. Yavudde n'abeera nga atwitinga n'agamba nti the majority of mankind support Russia's stand in Ukraine. Kwegamba nga linganga agamba nti abantu abasinga oba amawanga agasinga gali kuwagira Russia okubeera nga nte ebeera nga eyimirira n'amagye gayo mu ggwanga erya Ukraine oba okubanga ekuba Ukraine. Abasinga kye bavudde ne babeera nga bavvuunula nti yes ono omukulu naye ali ku ggwanga erya Russia lyawagira lisobole okubeera nga nte likuba eggwanga erya Ukraine. Abafirika bangi abazungu bangi abavuddeyo okubeera nga bakaaba okubeera nga olutalo luno lubakosezza nnyo era nga basaba bannaye bonna abalina kye basobole okuba nga basaba Russia ebeere nga ebayamba olutalo luno okubeera nga terugenda mu maaso. Wabula ate kyewuunyisizza nnyo Abafirika bangi okubeera nga nte omwana enzaalwa eya Africa, omwana ow'omukulembeze w'eggwanga erimanyiddwa nga Power of Africa Uganda ate yavaayo n'abeera nga supportinga Russia okubeera nga nte eggunda Ukraine egiteeke wansi. Abafirika bangi okuli abazanyi b'omupiira, abaana abaali bagenda okusoma mu ggwanga erya Ukraine nga bonna balabikira ku nguudo z'amakubo era ku makubo wamu ne ku mikutu egitambuza amawulire Facebook, Instagram, buli kimu nga basaba nnyo abantu abalina kye basobola okukola babeere nga basaba Russia ebeere nga eggalawo olutalo luno lubeere nga tetugenda mu maaso. Wabula ate kyabeewuunyisizza nnyo okubeera nga nte Muhoozi owaabwe gwe bamanyi omwana enzaalwa eya Africa yavaayo n'ekiwandiiko bw'atyo kye yayisizza ku Twitter nga naye asupportinga okubeera nga yes bakuba Ukraine. Ensi nnyingi nnyo ez'amaanyi ezirina ebyuma ebyokulwanyisa ezirina amaanyi amangi tezinnaba kubaako nnyo kyamaanyi kye zoogera naye abantu abasinga beewuunyisizza nnyo era ebitongole byewuunyizza nnyo okubanga Gen Muhoozi wamu n'eggwanga erya Uganda nga bwe liri Uganda Power of Africa ate livaayo mu kifo ky'okubeera nga lisaba Russia naye ebeere ng'eteeka ebyokulwanyisa wansi ate ne libeera nga liringa erisupportinga eggwanga lino erya Russia okubeera nga lifugaza wamu n'okugunda eggwanga erya Ukraine paka we lituula ku ttaka. Kijjukirwa bulungi nti ensonga lwaki Ukraine yalumbibwa Russia oba lwaki Russia yalumba Ukraine kigambibwa nti baali bagenza okubeera nga bakuba enfo zonna ezirimu ebyokulwanyisa bisobole okuba nga bivaawo kubanga bimenya amateeka naye ate kati we tuddiridde essaawa zino oba olutalo gye lweyongera okuba nga lugenda Russia kati weesanga weekuba era nga amawulire agasimbyewo kubanga gamanyibwa olunaku olw'ejjo zaalabiddwako tanka ezibalirwa nga zonna zijjuddeko ebyokulwanyisa naye nga tezaabadde zoolekera mu kibuga kiri Kiev kye baagala okubeera nga nte bawamba nga jjukira baali baakamala okubeera nga bakuba ekibuga ekyokubiri okubeera nga bakiteeka wansi ekibuga ekyokubiri mu ggwanga eryo mu bunene erya Ukraine ne babeera nga bakikuba ne bakiteeka wansi kati tanka zayolekedde mu kibuga Kiev okubeera nga nte nakyo bakifufugaza. So kakati galiwo mutabani wa Museveni Gen Muhoozi kalina olugaba yeyo tweet gye yazadde ku Twitter ye nga kwegamba alinga asupportinga ekyokubeera nga Russia ekuba eggwanga lino erya Ukraine. Fonna osigenda kubanga nsukawo muganda wange nja kusaba gwawulidde eggulire lino bambi like nga commenting nga subscribing ate Mukama Katonda akunkuumire. Bye.